Motoka eno nayo baginseera. Motoka eno bannange. Kompyuta yayo nno yafudde yeetaaga ku updating. Manyene motoka za kompyuta kati buli kompyuta yayo webanga tekyasika sigino. Motoka za satellite. N'okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi ng'ate ya bbeeyi nnyo nakyo kibi. Ate mune nali sikimanyi. Okitegeera okuvuga emmotoka nga ya bbeeyi nakyo kibi. Pane emmotoka eno ebonyaabonye. Kati ino kompyuta ndoza network. Ogenda n'ogistartinga ate eyagala fingerprint. Olina okutunuzaamu eriiso. Kwegamba Really okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi mu ggwanga eriri third world. Luli waliwe gwe nali ntwalako ng'ebigere bigubye. Naye tojja tula mmotoka yange ng'ogubye ebigere. Funa ekyangwe n'amazzi onaabeko. Omunaku oyo yagenda ankolimira. Twakasooka okulaba abalina amamotoka nti nno si ya nnyoko. Mulabika mulabi bangi abalina amamotoka naye nno si yammwe. Omanyi abanaku mwine ebyo bye mweyogeza. Abantu bakuyamba buyambi ate omera entondo. Nze bwe nali ndi ku bodaboda niye yantwalanga. Kali neero omunaku gwe nasanga mu nkuba luli atobye yenna. Gino emito gy'eno emmotoka gyokya. Kasita ewulira ati onnyogoze. Emito gyo gyennyini gyokya. Gikukaze nga system egenda kufa. Yenna atobye ne muganja kutwala ku lw'omusana. Yadda wali mu mbizi zaabwe abanaku gye batula mu malwa kunjogerako. Juni yalina olugezigezi. Ne mugenda emmotoka tebampola-mpole. Omuloza ebitu tusinika mannyo kubituwa. Nojjo omuntu akuwadde onwere mu giraasi ze za bbeeyi. Omala gazikwata egiraasi ogyasizza owoza musole. Abanaku omwaka guno mweddeko. Ebitu by'abantu mbikwate bulungi. Ninabe nasanze beesigamye emmotoka yange. Nembagamba bane muve ku langi mujja gikalabula. Kuba tebalina amamotoka bali ku boda boda. Yalowooza langi ya boda yegenda ku mmotoka eno. Abanaku nabasanze bange. Nyenga wama balina amamotoka mukimanyi nti kasikulu katono. Ofuuyire emmotoka yonna. Ne bakuba emimiro, ne babeera mu masabo. Obudde bwe mumalanga mutuwalana singa mu buzimba mu amayumba ne mwebaka. Nino balaba bakufuuyira emmindi ne bakusongamu emimwamwamwa. Guluze buno obugagga bwe tuliko bijja bigereke.